Sheikh Muzaate, may his soul rest in perfect internal peace. Omukama mumuze bulungi era tuberenga tubasabira bambe emyoyo gyonna egitugenzeko because ono omwami yali so exemplary naddala mu religious circle ffe ab'eddiini twali tumutunuulirako nnyo abaana abato wakuyita kaana kambata obeera kaana kambata period. So ejjo twabadde nga tulina zino entalo tulaba Hajat Kurthum tulaba ne baganda b'omugenzi bano abakyala nga bagezaako gamba nti ebintu babirwanire ebintu babibba ono yatutte emmotoka and then she needs another kind of business okubeera nga alabirira abaana be Hajat Kurthum ate nga bagamba baganda b'omugenzi tenyumba bagitutte. So today ebintu ne bibeera so bitter dala nga biri bitter ne bavaayo ne bajja mu camera and of course today we had to look for Sheikh omulala Sheikh Lubowa kubanga bino ebintu abadde abimanyiko obulungi tugamba Sheikh Lubowa we need you to tell us kiki ekiri ddala okuhappeninga nagamba bannaye abantu bano bakisusiza. These are very simple issues that are supposed to be solved within. Tebetaaga kuvaayo bayite camera bagamba ate nze nali mukyala we gwasinga okwagala nze nali muganda we nze yamutwala ku kitanda oli mugenzi. You guys are really supposed to sort out these issues within you and of course nebirala byayogedde ebingi ennyera nga basheyi bwe babeera. This was Sheikh Lubowa for you. Ayo barakatu. Nze Sheikh Lubowa Chibbo nga nkola wano mu office ya Supreme Mufti. Njagala kutangaza ku bigambo bye ngaba y'ebintu by'omufu omufu afudde. Omufu bw'afa amangu ennyo ng'omufu yakamala okufa etteeka ly'Obusiraamu litugamba kuwandiika bintu bya mugenzi era ebintu ebyo bye tubiwandiika tubeera ne kopi y'ebintu ebyo byonna by'alina bye tuyita eby'obugagga bwe. Bwe tumala obiwandiika tukola process ey'okubeera nga tugaba ebintu ebyo mu groups z'abantu nga bana. Group esooka eya taata we bw'aba abadde waali, maama we bw'abanga abadde waali, abaana be ne bakyala be. Kakati bwe tuba nga tumaze okuwandiika ebintu ebyo then tulyoka tutandika process ey'okugaba ebintu ebigabibwa. Okugaba emaali y'Obusiraamu kugenda nkozesa ekigambo ekipya process by process. Kitandika n'ebintu ebitonotono ne kigenda nga kikwata ku bintu ebinene. Kaakati omuntu bw'abeera nga afudde tusooka nitujjawo ebintu ebiri disposable ebyangu ennyo ng'amasaati, amakanzu, engatto, biki ebyo bye tusookerako ne bivaawo ku lw'okubanga ebimu ku byo byonooneka. Then ne tulyoka tukkiriziganya ku bintu ebirala n'ebintu nga ebitali disposable nnyo nga ettaka, amayumba, emmotoka na biki ebifaanagana ng'ebyo tulwawo nnyo okubituukako kubanga biba byetaaga valuation ey'abantu abatalina kyekubiira. Ku bintu ebyalabikidde mu mawulire tubategeeza butegeeza nti neyo ekyali process etandika obutandisi kikyali ku infancy stage nti nno abantu batunuulira ebintu ne babitunu ne babibala ne babijjamu ssente ezibisaanira then ne balyoka babigaba. Ekkanzu yange, engatto zange, enkufiira zange ebyo byonna babibalirira. Tebasigaba bugabi olufaaya nga bwali badde olowooza. Ebintu bigenda bikwatibwa mpola mpola okutuusa byonna lwe bigabwa. Nze ndowooza nti nno ekyabadde kawempe kyabadde stage eyo esooka. Mukulu wa department eyo ajja kubawa ripooti ng'ewedde naye ffe tubategeeza tino tulowooza nti nno omuntu bw'abeera ku ebyo ebyabaddeyo nti stage ekyali wansi nnyo tennatuuka na kubeera nti omuntu yeeraliikirira nti batutte kino oba batutte kino. Era tewaliiwo omuntu yenna neepanka okutwala ekintu kya sheekhe ajja kusibwa. Teriyo muntu atali kwaba abaana bemmenye ajja kufuna kintu ekyo. Lwekyo mbeere bagumiikiriza ndowooza ebintu byawabye buwabye muntu n'abitwala mangu mu mawulire oba mwabisomodde mu ab'amawulire naye mubeere bagumiikiriza kintu kijja kuggwa. Assalamu. Yes, that was Sheikh Lubowa for you kwegamba buli kimu kiwulidde bulungi era omuntu anaagezako okubeera nga agezako okukola bye tutategeera tugenda musiba Sheikh Lubowa.
tugenda kubeera nga tubasiba anyway, yeah, so